Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa. Yona jo sinziro kubanga otulaba nkwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. It's a beautiful day, of course. It's a Friday. Iranga abasiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukurikeyo mu Juma abavuddeyo abagenda obugenzi. Amina okusinzira ku time zones jukira program ya feno erabibwa mu bitundu ebyenjawulo mu nsi yonna. Onako olwaleero natera tukomyewo ne program yaffe ey'ebyobulamu wano ku Extra Digest mugoba nsonga, era nga nkutegeeza nti n'olwaleero tulina ebyokuyiga, era nga kusaba beera wano toseguka tosagaasagana obeere nga omanya nate ki ekirala kyewali etaze okuyiga era bulwadde ki era bujjanjabwa butya. Buli wakutaano tubeera ne Dr. Twaha Kakooza okuva ku Shatwa Mixed Farm ne Shatwa Herbal Organic, era nga njagala kutwala omukisa guno okusaba Dr. abuuze ku balungi abatulaba tutandikiraawo. Mbalamusiza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kutugobereranga, mwebale kutwagala, mwebale kubeera kufaayo. Tweyanza nnyo tweyanzege. Onakola tugenda kutunuulira obulwadde mu luzungu obumanyiddwa nga gangrene bwe tugenda okubanga tutunuulira. Gangrene ono Dr. agenda kubanga abutunnyonnyola kyeki, bukwata bitundu ki era bujja butya, then olwo emboozi egwe amakerenda. Gangrene ono bulwadde okusingira ddala obukwata mu mpataanya z'engalo, mpataanya z'ebigere. Mu mpataanya we wakati wano awatambula bwe wati oba mu bigere. Obulwadde buno busobola era okusaasaana ne bukwata engalo zonna, ebibatu oba ekigere kyonna okutwaliza awamu. Obulwadde buno tebukomaawo, buyinza okugenda ewala, buyinza okukuyingira mu musaayi ng'obuuka buyita mu mabwago agakubiddwa, kubanga gangrene zirina gangrene manyi biriraanye gangrene ndala ne gangrene ndala. Gangrene zino zisobola okuba mu bitinga bisatu, ne tusigenda kusinga kwogerako kino kimu ekirabika, ebirala tujja kwogera mu ngeri kuba bimala ne bisisinkanya symptoms. Mulimu eziri dry, mulimu eziri wet, ne mubeeramu ne ze bayita eza gas. Naye gangrene zonna okutwaliza awamu mbi, tewaliyo nnungi gy'oyinza kugamba nti eno waakiri ndwaleko eno oba ndwala eno. Gangrene era zisobola okuyitamu obuwuka, bacteria, oba abalala gy'oyinza okuga nti infection, n'ekuyingira ng'eyitaawo gangrene wekwatidde, then n'eyingira ate mu musaayi. Awo nno ne lukoya ebizibu ne bibeera biyitirivu ate ng'emaze okukola ekyo. Okay. Mbadde nsaba ng'era tetunagendera ddala wala Dokita, otunnyonnyole eziri dry, eziri wet, eza gas. Briefly, mu dakika emu ku bbiri. Zonna tugambe tewaliiwo nnungi. Kitegerekeka. Era zonna zijja kukukosa kyenkanyi. Wabula eriweeti osobola okugiraba, osobola okulaba awo weekutte, nga weeruukirira oba nga wafuuka kala ez'enjawulo. Omanyi ffe ng'abaddugavu tetulinga bazungu. Omuzungu ajja kulaba nti eri dry, wantu wamyukirira, wantu wafuuka waddugavu, wakola biki oba eya gas oba yaki. Naye ffe tujja kusinga kutegeera okusiiyibwa, omuntu eyeetalese bwa oba skin kuyulika. Omuntu ayinza asinga kutegeera enerese skin neeyulika oba neefuuka njeru oba neefominga otuzzi, era n'okuwunya oluusi n'okuwunya biwunya.
in most cases. Naye omulala eri dry oyinza okutegeerera kukyusa kwa kala fe abaddugavu tetera obutakyuka kala ojja kutegeera okusiiwa okubabuukirira n'ebiringa ebyo so oluusi enjawulo eziyinza okubeerawo. Kaakati nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire biki ebireeta obulwadde buno because ebiseera ebisinga abantu osobola okumulaba engalo zino nga muno muyubuse abamu nga muli fresh amabwa mwegali oba mu bigere ebiseera ebisinga olinajjamu engatto nolaba nga wakati w'ebigere oba wakati w'engalo wano nga skin eringa dead skin webeera ng'era kala ya skin eyawukana ku skin webale nnyo. So omulungi atulaba yali agadde okumanya kyekireeta obulwadde buno bujja butya so that abantu bakyewala then oyo abulina era naye otubuulire bujjanjaba butya. Bano obulwadde buyinza okuleetebwa ensonga eziwerako abamu olw'obunafu bw'emibiri gyabwe olw'eddagala lye bakozesa olw'obulwadde bwe balina kyokka abalala buyinza okujja olwa okukwata mu chemical ez'enjawulo buyinza okujja olw'okwoza olwa sabbuuni nakookya buyinza okujja olw'okweyazika engatto n'ozambala ng'oli yabadde nabwo naawe n'ozambala buyinza okujja olw'obutalabirira ebitundu byo eby'omubiri ebimu naddala mu ngalo ne mu bigere bwe tuba tunaaba abantu bangi twekaza mu paati endala naye twerabira okuyisa tawulo mu mpataanya zino ez'engalo n'ez'ebigere oluusi obulwadde buyinza okutandikira awo ne bugenda ne bufuuka ensonga ate oluusi oyinza okubujjanjaba ne buwona ng'obutegedde kyokka engatto z'obadde oyambala n'osigala ng'okyazambala kitegeeza bacteria zasigalamu ate neziddamu ne kati mu ngeri eno ey'okwewonya n'okwetangira n'okwejjanjaba bwe tunaaba tutuuseewo awo tujja kulagirira abantu engeri gye bayinza okutreatingamu engatto zaabwe ne stocks n'ebiringa ebyo engeri y'okubutangira okusaasaana. Obulwadde buno businga kukwata myaka ki? Tebuliiko myaka busobola okukwata emyaka gyonna n'abaana abato busobola obbakwata lwakuba businga okukwata abantu abakulu okusingako ku baana. Okay. Extra Health, Extra Digest mugoba nsonga is a Friday. Program yaffe enetebwamu ssente aba Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm bojja okusanga ku namba z'essimu ezo zolaba wansi awo bakubireko bano badiringa mu herbals era nga buli lwotulaba tubeera tuli mu nnimiro omuli eddagala tebalina additive yonna gye bateekamu. Everything is herbal buli kimu kiri naturally organic tewali bibongeramu nti oba kino oba kiri. So awangalire Uganda osobola okujja Kayunga ate ali emitala w'amayanja osobola okuba enamba y'essimu eyo ne babeera nga bakukolera kye bayita delivery oba whatsapp kozesa voice note kuba ensi ezimu tezikkiriza of course kukozesa whatsapp. So bw'oba oli mu nsi nga whatsapp call ziyitamu kuba bw'oba oli mu nsi nga whatsapp call teziyitamu send a voice note. Be brief. Tolandagga nnyo ng'eyagenda okusaba eryato tuuka omaliriza bwoti nodda mu mboozi ogenda ogaa nti mumpe eryato nti ate ono yakava wano lyatutte nti natuukidde mu mboozi. So buli lwakutaano tubeera n'omukugu ono. Programu zino ne weebanga eyiseeko osobola okuddayo buzzi n'osaakinga alina oteekamu nti Extra Health oba Dr. Twaha Kakooza osobola okufuna programs ez'enjawulo n'oyitaayitamu okulaba. Not necessarily nti tujja kwogera ku bulwadde bw'olina because endwadde nnyingi but tukusigira just kifaananyi here and there. So awo ojja okusinziira okwate essimu okube ogambe nti nze owadde obulwadde obunsumbwa temwabwogerako naye bunnuma
mpisibwa bwenti ne bwenti nsaba kutaasibwa nyambiddwa ntya. Olwaleero luno wotulabira tutunuulira obulwadde obukwata mu miwaatwa gy'engalo oba ebigere, ng'engalo zino wano we zigattira wano weeyubula ne wabeera nga kugamba abadde atadde engalo mu mazzi ne zirwamu oba abadde ayoza skin eyo n'ekyusa kala. Obulwadde obwo bwe tuli mu kutunulira olunaku lwaleero mu luzungu babuyita gangrene, era dokita atunnyonnyodde. Njagala tunule dokita obulwadde obwo singa buluma omuntu n'atafuna bujjanjabi mu budde oba n'atakitwala serious, ali most likely kufeesinga ki? Busobola okuzaala endwadde endala nnyingi. Busobola okumuviiramu endwadde n'ey'omutima n'endwadde endala nnyingi, nti butuuka ne buyingira mu musaayi buwuka, kati n'atandika okufeesinga ebizibu byonna ebisangibwa abantu abalina endwadde z'omu musaayi. Kubutaba n'amaanyi, kugwamu omusaayi, kuyongobera, kamunguluze, kwerabiralabira, kuwunga. N'oluusi tuyinza n'okugamba nti n'okufuna endwadde z'eddalu nazo zisobola okumukwata. Naye nga akantu katandika katono, katandikidde mu kigere oba mu ngalo oba awalala, ne kasaasaana omubiri gwonna era ne kamuviirako ebizibu. Kumpi buli organ nebeera ng'ekoseddwa. Tasobola kutukako ngalo oba bigere singa ng'obulwadde oba bumulidde nga tafuna bujjanjabi? Si kyangu, naye asobola, kubanga gano amabwa oluusi bwe kiyitirira basobola okugajjanjaba, kyokka ate ne batajjanjaba akawuka akamaze okuyingira mu musaayi. So wano kyangu okujjanjabawo, naye badde sinnafunako akununkiriza kukutukako ngalo mu be twakajjanjaba, naye nga tufuna abalina amabwa agagenze ewala. Tutunulire enzijanjaba y'obulwadde buno bujjanjabwa butya? Biki ebirina okukolebwa ng'omuntu ajjanjaba obulwadde buno? Bwe tutandika okujjanjaba obulwadde buno, obanga n'oyo atannajja kujjanjabwa akyali ewala, IBRAH ndowooza leka nsooke neebaza abantu b'ebweru eno abatulaba. Abantu bano waliwo k'oyogedde wali nti beera brief, yogera bigambo tuukira ku nsonga. Bwe twatandikira okwogera ku programu eno n'okutuuka olwaleero abantu balina kinene nnyo kye bayize. Omuntu ayogera naawe ng'omusawo naye nga akutunuulidde ebbanga ddene, nagamba nzize nkugoberera, wayogera kino, wakola kino, kati nnina kino. N'abeera brief, amanye ekyokukola. Oluusi basooka nakuweereza biwandiiko bye. Halo naweereza, then wansi n'ateekayo ka voice note. Nagamba nze nkuweereza bino, nalwala bwenti ne bwenti, baŋŋamba kino, nina obuyambi. Mwekyo tubeebaza mwenna gye muli, oba mu Middle East oba mu Scandinavia nga bwotera okugimenya, oba mu Europe oba mu America oba walala, bannange mukola kyamaanyi. Mwebale kutugoberera, ate mwebale naku engeri gye baanukula si ya kijega n'akamu n'akatono. Era awo tuba kakati obulwadde buno abantu gye bali yonna waliwo, kuba bwe ntuusa awo nenzijukira nti abamu ku bo baga nti ddagala sirina bwe lintuukako nze nzijja tebampeereza, mbuzaayo omwezi gumu, mbuzaayo weeks 2. Kati gwe abuzaayo naye ng'obulwadde buno obulina. Sooka okole bino wammanga. Olina engatto peyazo nnya z'obadde oyambala. Olina naddala abo abambala engatto, abasajja abambala engatto ezibikka, be basinga okulwala ate mu bigere, ate abakyala be basinga okulwala mu ngalo. Kati ababalina engatto ezibikka, closed shoes, ekimu ku bintu ekigenda okuyamba amangu, bw'oba olina ejik, kubanga alimu buli kirungo kye weetaaga mu ngeri eyo, olw'okuba n'eyo gye muli already ebirungo ebiri mu jiki ate babikozesa mu mazzi ge munywa, tetujja kyewala. Tujja kuteeka jiki, akasaanikira kamu aka jiki,
olwokuba kino tutreating ekintu ekitali muntu tekigenda na kufa. Akasanikira k'eccupa ya jik kamu tugenda kateeka mu lita y'amazzi emu. Turinzinge engatto zo z'omaze okunaaza obulungi tuzinyumunguze ne kano amazzi gano agatreatingiddwa ne jik. Waliwo engeri endala engatto bw'ebanga tefa okugeza nga gambutusi osobola okufumba amazzi negeesera n'ogajjula n'osekula mu lita emu ey'amazzi n'oteekamu cloves eza garlic 8 cloves bwe bufinga buno obukola balubu cloves 8 n'obukurashinga n'obuteeka mu mazzi gambutusizo n'ozinyumunguza n'amazzi agabuguma nga galimu garlic naawe ojja kubose obuwuka. Stokes osobola ozinaaza mu ngeri emu okuzooza, osobola okuzooza n'ozinyika mu mazzi agookya oba okuzooza mu mazzi g'otaddemu jik, wabula bwe tuba tuwoza stokes mu mazzi gano ge tutaddemu jik ate ye tugenda mu dilutinga nnyo kubanga ezimu material yaazo egenda ku reactinga n'ekirungo kino ekiri mu jik. N'olwekyo tugenda kuteeka akasaanikira kamu mu lita 5 eza jik. Amazzi gano gabeere nga gabugumamu tunyumunguzeemu stokes zaffe zino tuzaanike. Kaakati ebigere bino tugenda kutandika okubisiimuula nga tumaze okunaaba. Akagoye akabisiimuula kabeere nga koozebwa era mu mazzi agali mu jiki. Bisiimuulwa kagoye kakalu, akatawulo akakalu tusobole okubeera nga tubikaza. Waliwo ebika bya powder by'oyinza era okuteekamu nobeera nga omubiri ogukuuma nga mukalu. Bw'oba nga tosobodde ekyo era ogenda kufuna olive oil. Olwo nno tuli mu kujjanjaba kungulu tetujjanjabye munda. Ogenda kufuna olive oil okurashinge mu miruzi 10 eza olive oil ogenda kuziteekamu cloves obuli medium size 4 okurashinge obuteekemu. Kati oil ono ogenda musiiganga muno naye sooka osiiga awantu wamu owulire obubalagaze kuba olusi kagaliki kalina oyo alsin acid oyo ayinza okubalagala. Kati sooka owulire awantu wamu obubalagaze bwenkanaki. Bwe bubanga si bungi then ogenda kusiiga n'awalala buli lunaku. Naye bw'omala okusiiga tolekanga watotobadde. Okujjanjaba okutuufu tekubeera kwa kuddira katugeze oyina ebbwa n'osiigako eddagala ne lizimbagana ng'ekiswa nedda awo batojjanjaba oba osuffocatinga bbwa. Kati bwe tumala okugira oyinza okukwata ka toilet paper ate n'osiimuula mu katono okugezaako okukendeeza ku oil ono obungi bwe aleme kubeera wano ate agegere wano. Twagala ebbwa lifune ku mpewo awali affected wafune ku mpewo kyokka mu ngeri emu nga wafunye n'eddagala. Eyo yemu ku ngeri gy'ogenda okugira nga wejjanjabamu okutuusa lw'onajja ewaffe. Kati bw'otuuka ewaffe tujja kuwa eddagala lyefaananyirizaako bwe lityo ery'okusiiga liyinza okubeera mu cream oba mu oil. Then muyinza obutabeera mu galiki ng'ate eno tumukulagiridde naye gwe tukulagiridde ebisookerwako by'olina. Kati ffe tuyinza okukozesa ebisinga ku galiki amaanyi ate era tujja kuwa ery'okunywa erisobole okwozaamu okukwoza omusaayi olwa infection eno olw'okubanga wano wasobola okuvaawo akawuka ne kaluma ne kayingira mu musaayi ne kakuyingira ne katambula wonna. So tujja kuwa eddagala erikwoza ate tukuwe n'eri ery'okusiiga. Okay. Tuli ku extra digest mugoba nsonga extra health tuli kayunga era nga tuli ne Dr. Twaha Kakooza owa Shatwa Herbal Organic. Program ene tebwamu ssente Shatwa Mixed Farm ne Shatwa Herbal Organic bettanire beekwate buli kimu kitambule bulungi. Endwadde ez'enjawulo bazitunuulira so kugamba ekintu kiri kimu. Banoonyeko ku namba y'essimu gy'oli mu kulaba awo. At the end of the day ojja kubanga obafuna either via WhatsApp oba direct call. Gwawangaalira e Kampala n'awangaala mutala w'amayanja osobola okuba via WhatsApp ne babeera nga bakufuna. Nonnyonnyola kikyoliko era owulira otya. Gwe abaddeko mu ddwaliro ezzungu mu hospital
nkusaba bw'oba wa contactinga Shatwa okozese empapula zo nga reference ez'eddwaliro gy'obadde ojjanjabirwa kijja kuba kimwanguyira okubanga akwasaganya ensonga n'okumanya butya bw'anaagonjoola ensonga yo. Nga tuvuddeyo dokita, njagala tutunuulire eddagala lino obawadde means ennyangu okusinziira bonna gye bali. Omuntu analaba program eno gyali yonna. Naye njagala tutunuulire kati omuntu nga asazeewo najja wano omuwa eddagala. Doozi ya bbanga ki? Tusooke tutandikire doozi ya bbanga ki? Era doozi ng'enkola yaffe bweri bulijjo tujja gamba nti obwo obulwadde buli wakati w'ewiikisi 3 kubanga tuyinza okujjanjaba wano okukazaawo nannyini bulwadde ajja kutujulira nti ye kennyini amaze nabwo omwaka 2 3 bw'oba olina omukisa bwakatandika. Kati obwo bwakatandika buyinza okuwonera mu wiikisi 3 kubanga eddagala litandikirwako lya wiikisi 3. Kyokka okukala wano n'olaba nga wakalira mu ssaawa 72 z'ennaku 3. Naye okukala kw'ebintu ebyo tekigenda kutegeeza kuwona kwo. Bisobolera okudda mu nnaku endala 5 mu wiiki mu mwezi. So tukuwa eddagala likozese ery'okwesiiga n'ery'okunywa. Ery'okwesiiga lijja kubeera ttono kuba bijja kkala mangu, then ery'okunywa linywe okutuusa lwe liggwaawo. Bwe bubeera nga tulabye nti bwagenda wala buyinza okutwala infact emyezi 3. Jjukira nti eddagala lyaffe si teriringa drugs zino ezirimu obutwa somehow obugenda tuzaawo birungo bya mubiri gwo ebisobola okwerwanira olutalo ne byeliminatinga obuntu buno obwakuyingiramu. Twaluza basirikale bo, tuwangaaza tissues zo, tujjamu obulumi, tuddaabiriza lususu n'ebiringa ebyo n'okukwoza omusaayi. Kati mu ngeri eyo oyinza okutwalamu akabanga kubanga tetulinga gwe bataddeko wali ne tukuteekako eccupa y'omusaayi ng'ate guno tugukenenulamu so oyingiza omupya nga tufulumya omukadde nedda. Tuddira ogwo gwennyini gw'olina gwe twoza ebifu birina okuyitira mu lususu bifulume, tulina okuyitira mu lubuto wabweru ogende emmanju bifulume, birina okuyitira mu musulo. Tetutegeeza nti tukuwa eddagala erikuleetera diarrhea. Tulina okulongoosa amawuggwe omusaayi guyingire nga guyita mu bintu ebituufu. So manya nti process etwalamu akabanga enjawulo eriwo. Tetugenda kuwa kitanda ate tetugenda kuwa ddagala likaawa. Ogaye nti nywa ebikaawa okumala ebbanga lino lyonna. Eddagala ligenda kubanga liri angalinyweka. So kyetugambira okukujjanjabira ebbanga eddene nti myezi 3 kubanga twagalira ddala we cleansing. Oluusi ojjanga ekyo kyokka kyoleese ogenda okumalirizanga n'ebirala bigendeddemu. Okay, kale tweyanza nnyo tweyanzege dokita. Njagala tutunuulire omuntu bw'aba ali ku ddagala eryo eriwonya obulwadde buno gangrene oba obulwadde obukwata mu miwaatwa gy'engalo n'ebigere. Biki by'atalina kukola? The don'ts. Mu biseera ebyo nga ali mu ku ddagala eryo okutuusa bw'awona. Mu zi don'ts mulimu obutabeera mu mazzi kumala bbanga ddene singa kiba kyewalika. Mulimu obutayambala ngatto zibikka bigere singa kisoboka. Wandibadde oleka ebigere ne byexposinga ku mpewo ne kisobola. Mulimu of course obutakozesa myenge, tukubiriza nnyo abantu obutakozesa byakulya byonna oba ebyokunywa ebirimu caffeine. Omwo mulimu zi soda, mulimu kaawa, mulimu amajaani n'ebiringa ebyo. N'ebirala twetaaga omuntu okubeera omuyonjo n'okulya emmere ennungi wekisobokera. Kyokka ffe olw'okuba tetwesiga nti buli omu ajja kufuna emmere eri balanced, tubawo amajaani gaffe. Buli gwe tujjanjaba tumuteerako amajaani ago agagenda okubalansinga ebirungo mu mubiri gwe ne vitamins. Obulwadde buno
bukwatira mu body contact singanga kyokulabirako omuntu abulina mu ngalo mukutte mu ngalo oba abulina mu bigere tuliranyize ebigere bukwata by body contact abuyinza obutakwata bwe butyo ng'okushakinga akabanga katono naye okwambala engatto zezimu okwambala gloves zezimu oba okwoleza mu bbaafu yemu ng'ate kubanga emirundi mingi sabuni gwe tuwozesa tali medicated kati nti anatta akawuka abeera sabuni wa bulijjo waliwo omukisa oguyinza okukwatira mu kusharinga utensils awo oba eba engatto naye tebwandi kutte mangu muntu bwe butyo kyeyagalira. Alright, tutunuulira obulwadde omanyiddwa nga gangrene buno bukwata mu miwaatwa gy'engalo muno n'ebigere tebulina nti baami oba bakyala bati bukwata abantu bonna tebulina myaka. Obulwadde buno omuntu singa nga aba abufunye afuna kusiibwa oba kulumizibwa afuna pain oba afuna itching asooka n'afuna itching okusiiyibwa oluvannyuma muyinza okuvaamu pain kuba bwe lifuuka ebbwa ebbwa terisiiwa lyo liruma so byombi amaliriza ng'abirina. Kale busobola oviirako omuntu okutuyana ebigere oba okutuyana engalo oba okuwunya ebigere oba engalo byonna otuyana owunya obambukako amaliba ovaamu n'amasira gasobola okutandika okujja at a certain point. Kale tweyanza nnyo tetugenda kubanga tusukkawo. Of course awulidde ekyo ng'omanyi olinayo mukwano gwo ng'alina oba asumbibwa obulwadde obwo osobola okukoppa linki ya program n'ogimuweereza oba n'okoppolola ennamba n'ogimuwa ey'essimu n'omugamba gezaako ku bantu bano. Bw'aba ali Uganda ddagala ajja ddifuna instantly, bw'aba ali mitala w'amayanja bajja ddimuweereza era ajja kulifuna mu bbanga tono nnyo, bbanga eggere abeere nga yejjanjaba ate abeere nga adda ku noobu. Dokita tukweyanziza nnyo, tukwebaza obudde bwo, tweyanza nnyo tweyanzege. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero. Njagala kwebaza team Idris, Daniel, Keith ne Tony. Tukwatagane omulundi oguddako, that is next week on Friday inshallah. Extra digest mugoba nsonga ne extra health. Mbagaliza ekiseera ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.